baddanga nga bagamba abatakkiriza lirusulihim nga bagamba abatume baabwe lanukhrijannakum min ardina tujja bagoba mu nsi yaffe tujja kubafulumya wano nga temwesiikidde kanyeebwa tubatwale nga nennabugisi mufungize tubajje mu nsi yaffe oba si ekyo aw la taudunna fi millatina oba si ekyo muteekwa okubeera nga mudda mu ddiini yaffe ey'ennono muleke okubeera nga mutuleetera ebyo ebintu ebipya ebigenda okututabulatabula obutabuzi fa awha ilayhim rabbuhum Allah n'alyoka abasindikiranga omubulezi waabwe obubaka n'abategeeza bannabbi ababeera nga batuuse ku mbeera efaananako ng'eyo lanuhlikanna adh-dhalimin mu butuufu ddala kimaze okkakata nti tugenda okuzikiriza abantu abalyaza amaanyi abajeemu abaganya okukkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama babimunyumiza ebyaliwo nga tetunnabaawo asobola okubeera omugumu aleme okuterebuka akimanye nti nno banne abaamusooka mu mulimu gw'obwo obwannabbi n'obuweereza bwa Allah subhanahu wa ta'ala bagwa ku bizibu ne bagwa ku binyiizo ne boolekera agagamba aganene agasongovu naawe waalisaanye okubeera ng'oguma kye bayita tasliya okunyweza nabbi sallallahu alaihi wasallama ne gyenvuddewo abalala ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولنسكننكم الأرض من بعدهم فتugenda okubasikiza ensi eyo mwe bagala okubagoba tugenda kugibasikiza oluvannyuma lw'okubeera nga tubajjeewo Allah subhanahu wa ta'ala ng'alaganyisa abakkiriza ne bannabbi baabwe nti tugenda kubasikiza eyo ensi nga bamaze okubeera nga bazikirira dhalika liman khaafa maqami Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nti obuwanguzi obw'ekika ekyo butuukibwako oyo yenna alina okutya okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yeeyisiza bulungi wa khaafa wa'id n'abeera nga atya endagaano y'okubonereza Allah subhanahu wa ta'ala gye yalaganyisa abajeemu n'abeera nga ye yeddako ne yeetegekera obulamu bwa akhira nga bukyali yajja okufuna obuwanguzi n'okudda mu bifo byabo ababadde bajeemera Allah nga Allah amaze okubajjawo واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا الله سبحانه وتعالى agamba nti ababaka abo baasabanga Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abawa obuwanguzi kwaba abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso ng'anyumiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kisaawa yatuuka nga bannabbi be nga bamaze okulimbisibwa Allah nga amaze okumuwa obukakafu nti agenda kubazikiriza ate mmwe mubeere nga mudda mu bifo byabale bannabbi baawanikanga emikono ne basaba Allah abasalirewo ate abawa obuwanguzi ku balabe baabwe wakhaaba era yaswalanga kulla jabbaarin anid buli yenna eyabanga kiwaji ne yeefuula ow'emputtu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala yamuswazanga ne abeeranga ebintu byagendanga okuwunzika nga yaviiriddemu awo ng'afudde mukafiiri afunye ekibonerezo ku duniya so nga ne ku akhira alindiridde ekyokya ومن ورائه ngate ومن ورائه جهنم oyeyabanga kiwaji neyefuula ow'emputtu ku mateeka ga Allah bwe yabanga Allah amaze okumujja mu bulamu bw'ensi wano n'ekibonerezo kye Allah agamba wa min waraihi ng'ate mu maaso ge gy'agenze jahannamu eriyo omuliro jahannama wa yusqa min ma'in sadid bagenda kunywesebwa nga bali mu jahannama ku mazzi ago agalibeera nga mazzi agakenenuka okuvamu abo abalibeera mu muliro nga galimu olusaayisayi wamu n'amasira nga galimu n'obukyafu bwabo ababa baba bali mu muliro engeri gye bagendanga okubeera nga bye banywa bye bayita mu buyisi nga bigenda mu biwonvu eri nga Allah subhanahu wa ta'ala ate abalagira bano abajeemu wamu n'okubeera nti bigenda kubanga byokya nnyo ate babeere nga babinywa nga birimu omusaayi n'amasira Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tutaasa embeera eyo يتجرعه لا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب
yatajarra'uhu omuntu agenda kubeera ng'aganywa emimiro n'emimiro wala yakadu yusighuhu naye ng'abula katabutagayisa mu malooka oli olw'obukaawu bwe galibeerako n'okwokya okulibeera okungi ennyo naye ng'ate mu butuufu galina okuyitawo omumiro ng'ateekayo wadde nga muzibu gwakomera naye era ng'azzaayo wayatiihi lmautu walumba agenda kumwetooloola min kulli makanin ng'ava mu buli sayidi walumba agenda kubeera ng'amujjira omuntu alibeera mu muliro ng'ava mu buli sayidi ng'ekitegeeza nti mu maaso g'alabayo kufa kwereere muliro emabega alabayo kufa kwereere muliro waggulu we kyekimu ne wansi we ng'okufa kumwetoolodde mu buli kafo konna talinaako busizo wama huwa bimayitin ng'ate bambisiwa kufa nti afaawo n'engofiina ey'edduniya agenda kubeera nga walumba amwetoolodde ali mu biseera ebyakazigiziki ali mu biseera eby'omuliro ku buli ludda ate nga bambisiwa kufa wa min waraihi ng'ate mu maaso gy'alaga bintu byeyongera ku bijja adhabun qalida ng'alina agabonerezo buli lukya agalabika nti galigenda kuba g'amaanyi era nga gazito nnyo. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم ekifaananyi ky'abantu abo abaawakanya Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba okuteeka mu nkola mu bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala atukubira ekifaananyi a'maluhum ky'emirimu gyabwe karamadin gifaanaganako ng'evvu entuumu y'evvu singa oba ogitaddaawo ishtaddat bihi rriihu kibuyaga n'abeera ng'agisukkiriddeko obuyitirivu fi yawmin aasifin mu lunaku olulimu kikuŋŋuntu ow'amaanyi la yaqdiruuna mimma kasabu ala shay'in era bwe kityo singa kibuyaga abeera nga muyitirivu mu lunaku olwa kikuŋŋuntu ow'amaanyi n'obeera ng'otadde ebweru evvu Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti ebweru libeera litambulira mu mpewo eyo ebeekunta n'abantu abaali ku nsi nga beeyisa nga bwe balaba Allah subhanahu wa ta'ala obwo obulungi bwe baakola nga babusuubiramu nti Allah alibasasula bugenda kubeera nti obukafiiri bwabukunsa tebagenda kubeerako ke basobola kubeera nga basasulwamu n'akamu n'akeddagala obulungi bwabwe tebagenda kubeera nga babulabako ng'omuntu bw'atasobola kulaba evvu nga libadde lifuumuuka n'empewo. dhalika huwa dalalu lbaid obwo nno bwe bubuzi obwewala obukafiiri bugenda kubanga bukunsa ebintu bye baali badde bafunamu empeera singa baali badde bakkiriza. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم تر أن الله بفقت مني أن الله أنت مزنا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق يقول القرن ننسي غاي ننسون انتو فرواتا كوزي بنتو يبي بيبيري yasha singa Allah bayagadde yudhihibekum asobora okubajjawo mmwe abaliwo olwaleero wayati bi khalqin jadid n'aleetayo ebitonde ebirala ebipya ebijja okusobola okubeera nga bikola byayagala singa aba akyagadde ekyo akisobolera ddala bulungi n'ajjawo abajeemu n'ateekawo abanaamuwulira. وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز ekyo temulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala kiyinza ommulemerera. Allah talemererwa buli kyaba akutteko ayina okubeera ng'awangula kubanga ye muwanguzi wa buli kintu kyonna. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من
المحيص وبرزوا لله جميعا abantu bonna bagenda kwanjulibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala abantu ffenna ku lunaku lw'enkomerero kubamu akafaananyi nga tuli ku nsi empya gye tugenda okusanga nga Allah subhanahu wa ta'ala agifudde qa'an safa omuseetwe gwetadde ogutaliimu kkoona wadde akatunnumba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ensi eyo eribeera empya nga tumaze okuzuukira nga tewali lusozi tewaliwo kikko nga tewaliwo nnyanja tewaliwo kibira wabula ensi eyo etadde ng'agikoze nga yeesaanira okubeera ng'abalirako abantu. Allah agamba nti wabarazu lillahi jami'an abantu bonna bagenda kwanjulibwa eri mu maaso ga Allah. Faqala ad-du'afaa'u bagenda kwogera bano abaali ku nsi abanafu be baali ku nsi nga bagoberera bugoberezi ze zaali ng'endiga be baali ng'abazzukulu lilladhina stakbaru nga bagamba bano abaali abanene abeekuluntalizanga mu nsi be baali ng'abasumba be baali ng'abajjajja abakulu b'ebika be baali ng'abakulembera bannaabwe mu kwonoona. Kale bano abaali abagoberezi bagenda kugamba abo be bagobereranga abanene inna kunna lakum tabaa mazima ffe twalinga bagoberezi bammwe fahal antum mughnuna anna min adhabillahi min shay bannange muyinayo kye muyinza okutuyamba mu kibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'akamu n'akeddagala tubeere nga tufuna obuweerero. Waliyo engeri mmwe abanene gye muyinza okutuukirira Allah subhanahu wa ta'ala abeereko akantu konna mu bibonerezo bino ebirabika nti by'amaanyi kaatukendeerezaako. Qaalu bagenda kuddamu abanene bagenda kuddamu bajjajja bano abaali nga ebyekwaso ku nsi omuntu bwe yabanga asinza ng'alowooza nti jjajjaawo omukulu w'ekika ye kamala byonna. Allah agamba nti embeera eribeerawo ku ssaawa eri nga tumaze okweyanjula mu maaso ga Allah abanene bagenda kugamba batya law hadaana Allah singa Katonda naffe yali yatuluŋŋamya la hadainaakum nammwe twali baluŋŋamizza sawaa'un alayna kyekimu ku ffe sawa'un alayna kyekimu ku ffe nammwe ajazi'nan tutidde ajazi'nan tukankanye am sabarna oba tugumiikiriza ebintu byonna oba tugumiikiriza oba tetugumiikiriza ma lana min mahiis tewali buddo tewali buddukiro tewali bulaajaniro munywerera embeera Allah amaze okulamula tewaliwo njawulo wakati waffe nammwe kasita balamudde kyekimu ffenna twali mu bubuze. Awo omuntu olina okwegendereza mu aya eyo omuntu gw'ogoberera aleke okujja ku mulamwa bw'olaba ng'ava ku mulamwa kaabe mukulu wa kika bw'olaba ng'ava ku mulamwa kaabe nga mukulu wa ddiini gezaako okumwawukanako kubanga ku ssaawa envannyuma buli omu agenda kubanga yeerwanako okubeera ng'awonya obulamu bwe era akutegeezezza ekiribeerawo era nga ge mazima agajja okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero. Abanene bagenda kwegaana abo abaali abanafu ku nsi kati gwe omunafu gezaako okulaba butya bw'oyinza okubeera nga weetaasa nga tonnaba kubeera ng'osisinkana Allah. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان الثاني يجيندا غامبا كلنا lw'enkomerero nga Allah amaze okulamula. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti singa alibeera amaze okulamula abagenda mu muliro nga bamaze okubeera nga beeteekateeka obudde buweddeyo n'abagenda mu jjana nga nabo bamaze okweteekateeka shayitaani tegenda kuviiramu awo egenda kufuna omukisa ogukola khutuba egenda kufuna omukisa ogwogera eri abantu bonna abagenda okuyingira omuliro. Allah atunyumiza nga atutegeeza ebiribeerawo. Waqala shayitaanu saani egenda kusituka egambe ng'abantu bonna bagyolesa amaaso lamma qudiya al amuru ng'olwo ensonga zimaze okusalibwawo buli kintu kitegeerekesa abagenda mu muliro bali tayali abagenda mu jjana bali tayali. Saani eryoke efuna omukisa ebeereko byeyogera ng'egamba abagoberezi baayo beegenda okukulembera okwolekera omuliro jahannam. Inna Allaha mazima Allah subhanahu wa ta'ala wa'adakum yabalaganyisanga muli ku nsi wa'ada al-haqqi ng'endagaano ya Allah bulijjo mukimanye ba ya mazima yabalaganyisa n'abategeeza nti
sitaani oyo nga bwe yagamba mu surati yasin alam ahad ilaykum ya bani adama an la tabudu shaitana innahu lakum aduwwun mubin saaragaana nammwe nekola n'endagaano ne mbagamba nti mugonderanga sitaani kubanga gye muli mulabe wa lwatu endagaano ezo ziba za mazima katonda bw'aba ayogedde wa wa'adtukum nange ne mbalaganyisa ebiwaanyi ebyange fa akhlaftukum ne mbaawukanya ku kya Allah ekyali ekituufu Allah yabalaganyisa nti bwe muliba mumugondedde alibawejjana nange ne mbagayaaza ne mbalaganyisa ebyange nti temujja kuva ku bulamu bwansi mu bukolerere emirembe n'emirembe ne muleka okusaala ne mubeeranga obulamu bwammwe bwonna mulajjana kufuna bintu bya nsi ne mbalaganyisa ebiwaanyi by'ensi nammwe Allah subhanahu wa ta'ala nga yali abalaganyisizza ng'ate ekyakatonda ky'amazima nti singa mulibeera abagonvu alibawejjana Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti shaitaani egenda kubuulira abantu amazima nti nze nabalaganyisa ebyange ebyali eby'ekicupuli ne mubeera nga mubigoberedde so nga Allah yali yabalaganyisa singa muliba abagonvu ajja kubeera nga abasasula ku lunaku lw'enkomerero ennyumba ey'emirembe naye mwasalawo okuleka ebya Allah ne mugoberera ebyange wama kaana liya alaykum min sultaanin so nga ate nze saabayinaako pawa yonna ebagaana kugoberera bya Allah illa okuggyako omulimu gwe nakola anda'awtukum nze nakolanga gwakubayita anda'awtukum nakolanga okwokubeera nti mbasembeza nga mbayita mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo nga mbayita mu bidongo nga mbayita mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo mu masanyu n'embeerabiza Allah subhanahu wa ta'ala byayagala fastajabtum linnagenda okulaba bannange nga munnyanukudde fala taluumuni wano bwe tuli saagala munnenye walumu anfusakum munenye emyoyo gyammwe ma ana bimusrihikum siri ayinza okubeerako kye mbataasa wama antum bimusrikhiya ate nammwe sikakasa nti mulina kye muyinza okuntaasa inni maye mazima ddala nze kafartum neegaanira ddala bima ashraktumuni min qabl ebintu ebyo bye mwangattangako nga mugamba nti nze mbabuza kubanga ne ku nsi kuno omuntu bw'akola ekinene agamba mu nsonyiwe sitaani ye yankemye sitaani agamba nti ebyo byonna bye mwalinga mumpaayiriza nti nze nabakemanga n'embeera nga mbakozesa ebintu ebinene Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala essaawa ya leero mbeegaanira ddala era nga mbeesammulira ddala nti sibeerangako abagaana okubeera nga mugondera Allah ebyo bye mwantyebekangako nti nze mbabuza essaawa ya leero mbeesammudde inna zzaalimiina mbakakasa nti buli yenna yafa nga mulyaza amaanyi nga tatadde mateeka ga Allah mu nkola bonna abaafiira ku mbeera eyo lahum adhabun alim leero bagenda kufuna ekibonerezo nga kya bulumi mubeere tayali gye tulaga obudde bwatuzibiridde dda وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا الله agenda kuyingiza abakkiriza ebya shayitaani ng'omaze okubiwulira bo bakutte ekkubo lyabwe era bagenze mukama waabwe abakulembedde ng'amaze okubabuulira amazima ate ku sayidi y'abakkiriza Allah agenda kubayingiza ejjana wa amilu salihaati abakkiriza abaabeera nga bakkiriza Allah ne bagoberezaako ku bukkiriza bwabwe okukola emirimu emirungi Allah agenda kubayingiza jannaati ejjana tajiri ezikulukutira min tahtiha wansi waazo al-anhaaru emigga khalidina fiiha mwe balibeera emirembe n'emirembe biidni rabbihim ku lw'okukkiriza kwa katonda waabwe tahiyatuhum ng'ebiramiso byabwe n'okubuuzaganya ekiribeerayo fiiha mujjanuumu salaamun ye salaamu eno gye tuva nayo wano ku nsi abantu bwe balibeera nga basisinkanye abantu bwe balibeera nga babuuziganya ku lunaku lw'ekiyama nga bali mu jjana zaabwe bagenda kubeera nga ekiramuso kyaffe ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyatuwa wano ku nsi kye tugenda okugenda nakyo ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تر يا بفق تربا كيف انجريشي ضرب الله مثلا كتوندا باتكبيري بفاناني ekifaananyi naddala eky'omukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kikubira abalimi basobole okukitegeera kalimatan tayyibatan singa omuntu aba n'ekigambo nga kirungi ekya la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah nga yakyatula bulungi n'abeera nga akitegedde
n'abeera ng'akitegedde bulungi Allah ekifaananyi kyamukubirako alaba agamba bw'ati kashajaratin tayyibatin afaanagana n'omuti omulungi ennyo asluha thabitun ogulina ekikolo ekirina tapuruutu omunywevu mu ttaka wa faruha fi samaa naye ng'amatabi gali eyo mu bbanga galangajja gabeera eyo nga magumu olw'okubeera nga gamanyi nti gatudde ku kikolo ekigumu Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'akitwa omukkiriza mu mbeera ze zonna gy'aba alaze eyo talina kyatyo olw'okubeera nti tawhiidi munda yamuyingira n'abeera ng'alina ekigambo kya la ilaha illa allah abeera mu nsi muno ng'alangajja nga talina kyasuubirayo kubeera nti kimuwugula abalokole ne bwe babeera nga basomesezza tayinza kubeera nga yenyeenya abatali balokole bamushirikiina ne baba munyeenya abeera ng'alina enduli eŋŋumu ena tapuruut Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu omunywevu abeera ng'eyo gy'alaze abeera alangajja bulangazzi abeera nga yeeyagala kubanga ali faamu munywevu Allah subhanahu wa ta'ala omuntu alina tawhiidi bw'atyo bwamufaananyiriza n'omuti ogulina amatabi agali waggulu agali mu bbanga eyo agalengejjera eyo so ng'ate wansi Allah subhanahu wa ta'ala aguwadde omuti ogwo la ilaha illa allah nga ye tapuruutu amatabi gabeera mu ssanyu nga tegalina ngeri yonna gigayinza kweraliikirira budde bwonna kubeera nti gagwa ku ttaka omuti ogw'ekika eky'omunywevu tu'ti ukulaha كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون omutwe munywevu ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwayogeddeko ye muntu anywedde ng'alina la ilaha illa allah mu bukaddemu obulungi ng'enywedde Allah agamba nti tu'ti ukulaha omuti ogwo guleeta ebyokulya byagwo nga gubadde gubaze kulla hinin buli sizoni biizni rabbiha nga Allah subhanahu wa ta'ala omulizi waagwo abakkiriza n'omusajja oyo omukkiriza alina la ilaha illa allah nga yamubukala bulungi mu mutima buli w'omwetaagira mu biseera byonna by'aba alina okolera mu ibaada abeera nga akolera mu ibaada hijja bw'etuuka agikola zaka bw'etuuka agiwaayo okusiiba bwe kutuuka asiiba essala bwe zituuka omulaba nga ayina obunywevu mu buli wonna Allah subhanahu wa ta'ala wamwagalira okukola emirimu gye abeera nga ebibala bimuvaamu buli sizoni wayadribu llahu al-amthal Allah mukubi wa bifaananyi bulijjo ng'abikubira linnansi abantu la'allahum yatadhakkaruun oba oli abo bayinza okwebuulirira n'ebifaananyi ebyo Allah by'abaakubye basobole okubeera nga batambulira ku Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة نيوي اكفانني كومونتو وياتينا kigambo kya la ilaha illa allah mu kifuba kye nga watuddewo bigambo bikyamu byakusamira bya lubaale kashajaratin khabifa afaanagana n'omuti omubi ijtuthati min fawqi al-ardi ogusobola okubeera nga gukuuka waggulu w'ensi oba waggulu w'ettaka ne gubeera nga gusobola okusindukayo n'emirandira gyagwo gyonna ne gyewanika mu bbanga nga kibuyaga omutono abadde afuuye ma laha min qarar teguyina ntobo teguyina kubeera nga gukkalira mu kifo kimu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti omuntu atalina la ilaha illa allah omusanga abalokole bwe bajja n'omulaba ng'agenda kikuŋŋunta w'abantu abasala abantu emitwe bajja n'agenda bakibwetera osanga nayo gyali bano abakola bino osanga gyali ma laha min qarar talina ntobo talina wayinza kunywerera kubanga talina kigambo kyali ekyannamaddala ekinyweza omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye afaanana n'omuti kakibuyaga konna akatono bwe kaba kamufuuyeeko ogusanga nga gugudde n'emirandira nga guwanise waggulu Allah subhanahu wa ta'ala ebifaananyi bye biba by'amagezi nnyo aba akitegedde weebaze Allah subhanahu wa ta'ala atakitegedde buuza omulala naye Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atuluŋŋamye atuwe la ilaha illa allah nakyo kigambo ekiyingira mu kifuba omuntu n'atabeerako kuwunjawunja naye atanakifuna obudde bwonna alina obwetaavu bw'okubeera nti akifuna tayinza kusumattuka kubeera nti adde eno obadde